Weewaawo ate bino byempitaayita gye ngwiridde ku banywanyi bange bano nno we bagamba nti kukwatako mu ndago bano abasajja n'abakyala bakambwe nnyo nnyini ddala boolaba wano ze nkwakwa n'empaladduma eza Venus gamba nti weewaawo ife ateeka tubeereko mu mwoyo tubawe obuyimba obulyowa emyoyo kale gw'atannabawulirako oba nga bawuliddeko naye nga tobamanyi bulungi nnyo nnyini ddala be bakuyimbira yes bado bakuyimbira oluyimba lukusuuta naye nga ate waliwo oluyimba lwabwe olupya olwakafuluma lugamba nti gwe Katonda baluyimba ne Pastor Wilson Bugembe ndowooza tugenda funamuko kasampo katono nnyo nnyini ddala. Katonda teri alikwenkana wadde nga twepanka tetukutuuka oli Katonda tekiribaawo wadde ng'esekyuka aliddawo lyawo oli w'amaanyi. Weewaawo kale gwani awulira ku maloboozi ng'ago abaana balinga nnyonza gwe ate n'osigala nga osagaasagana kale tula ya lukugunyu bakusagira okolola ey'obugoba gy'oyagala nze ate ngudde ku ndasanyi kakutwalemu ekirinya mutikka weewaawo. So let's get I pardon you we are still talking about Oluganda, so let's just sit.